amawulire g'okutta abantu n'emmundu mu Uganda si mapya. Amawulire gano gaatandika dda, wabula ng'omwaka guno ate kisusse ku gw'omulamuzi. Ampuliriza tuzze tuwulira amawulire n'okugalaba nga tugalaba ng'abantu battibwa, abamu nga bakuba amasasi misana tteke nga minisita Engora baamukuba budde bwali bwa kumakya ssaawa nga 3 amasasi almost 40 n'okusoba Agamutiddewo. Ne tulaba omuyindi eyakubwa amasasi emisana tteke essaawa nga 8, ono nga yakubwa mukuumaddembe era nga kigambibwa nti ono yali yamuwala looni, oba oliawo looni yaviirako kalunsambulira. All Access Ismail yali blogger ate nga NRM supporter yakubwa amasasi wali mu bitundu by'ekyanja essaawa zaali 3 ez'ekiro bw'atyo n'afiirawo. Kakati ekisinga okwewuunyisa nti poliisi yafunako omuntu omu ku bantu bano abatta, era oyo nga yamanyiddwa nga eyakuba omuyindi, wabula abatta All Access Ismail bakyanoonyereza bunoonyereza. Abatta looya ekajjansi baakwatibwa naye nga bakyatankanibwa, emisango giri mu kkooti. Kakati mu ngeri y'emu onaku gye bukedde olunaku olwaleero essaawa 5 ez'ekiro ampuliriza omusuubuzi amanyiddwa nga John Luwaga, ono ng'asuubula ttaka, yakubiddwa amasasi Agamutiddewo, era nga kigambibwa okusinziira ku poliisi nti embwa zaabatutte paka ku Kibirige stage we bazannyira ludo, we baasanze ng'eyasseewo yavudde, wabula tebaasanzeewo omuntu n'omu ku stage eno, era tewaliwo gwe baakutte. Kati nno ekikwewuunyisa, omusajja ono Kibirige n'emmotoka ye yatwaliddwa, yabadde namba UBL 820S. Naye ekikwennyamiza, emmotoka eno yasangiddwa mu Dennis Okello, ono nga mulimu n'ebyambalo bya poliisi, kati ate nga mulimu n'emmundu. Ensi egenze wala. Mu ngeri y'emu mukwano gwange ampuliriza, kati wulira eby'omukyala ate Bobi Wine gwalonze okubeera nga agenda kusikira Honorable Nambooze. Lwaki kikoleddwa kino? Njagala owulize n'obuwombe fidi eno, kati olungenda kubeera nga nsumulula ntandike nkubulye lwaki embeera eno ebaddewo Honorable Nambooze okubeera ng'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo atuuse okumunaabira mu maaso, obutakkaanya buvudde wala. Era nakolako akatambi wano ku mukutu gwaffe ne nkubuulira Honorable Nambooze ono engeri gye yali yeeyisaamu n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne bwamukubira amasimu ge takyakwata. Jjukira ono yeesimbira ku kaadi eya National Unity Platform, era ababaka bangi aba Nuupu tubalabye nga basala ekkerejje nga bava mu Nuupu nga bayingira ebibiina eby'enjawulo, naddala ekya General Muhoozi Kainerugaba ekya MK. Kuno nga kuliko Honorable Twaha Kagabo, oyo yasookera ddala officially n'alangirira, ne kwegattako Honorable Kazibwe Bashir. Kakati wali tuli awo nga ne Honorable Jimmy naye atandise okubeera nga atankanibwa kubanga ono ebifaananyi byafulumye ng'ayina General Muhoozi Kainerugaba. Era ono n'avaayo n'aga nti ye ekyamututte wa General Muhoozi kwe kusakira abantu be, wadde nga abantu be ab'omu constituency ye bino byonna baabisambazze ne babyesulubabira ddala ng'ennasu bwe yesulubabba engalabi, ne baga tewali muntu n'omu yali amutumyeko, bw'abanga akakasa nti twamutuma ajje mu constituency yaffe gy'aba abyogerera, wabula ono abyogerera ku ma TV na ku ma radio nti ekyamusinkanya General Muhoozi yali agenze kusakira abantu be, wabula so si kuyingira mu MK project, era ye akyali wa Nuupu lukulwe. Kati mu ngeri y'emu mukwano gwange ampuliriza, Honorable Nambooze ono ye mbaka omukyala akiikirira abantu b'Empigi ku district Teddy Nambooze. Embiranyi ezze ebeerawo ey'amaanyi ennyo, era ng'ono kigambibwa nti akukuta nnyo n'omukyala amanyiddwa nga Ameria Kyambadde. Jjukira Ameria Kyambadde eyali akiikirira abantu b'e Mawokota. Kaakati eyo Mawokota eyo Honorable Hilda Kiyaga oba Dr. Hildaman n'asobola okubeera nga amukuba akalulu n'enkona n'enywa n'agobwayo. Kaakati ono Honorable Teddy Nambooze ate ye mukyala akiikirira abantu b'Empigi ku district, kaakati ng'ate ne Mawokota ali mu Mpigi district, wabula bano bazze balenengana ye ne Hildaman, era lumu Hildaman yamuwabirako mu kakiiko
aka national platform wali ekamokya ku head offices naga nti ono omukyala atambula nnyo ne Ameria kyambadde era nga wambu ono asomola n'ebyama ebya Nuupu n'abiwa mukyala Ameria kyambadde ono n'abeera nga asobola okubeera nga abyongerayo mu NRM. Kakati mukwano gwange ampuliza kigamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze ebbanga ddene ng'akubira omukyala ono essimu wabula ng'ono essimu takwata. Ekyenjawulo ekyaliwo nti omwami amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwata essimu omulundi ogumu eya personal assistant we amanyiddwa nga Najja Sharif n'agikubisa owa Honorable Nambooze Teddy. Kakati Honorable Teddy Nambooze ono n'akwata essimu eno. President kyava mugamba nti nze Kyagulanyi lwaki tokwata amasimu gange. Kakati mu ngeri eyo omukyala ono neyewozaako naga nti abadde ali bize bw'obutakwata masimu wabula ng'ate ekikwewunyisa tasobola nakuzza missed call ng'osanzeko missed call nti oddemu okube. Kakati nnono n'abaako ebigambo byamwemulugunyizaako omukyala Teddy Nambooze bw'atyo n'abyegaana naga nti yakyali wa Nuupu. Kakati nno era amangu ago bwe baamala okubeera nga bamukubamu ebituli President Kyagulanyi Ssentamu yatuma Hildamani banoonye omuntu anaddira mu bigere by'ono Teddy Nambooze 226 ng'ayengedde era Hildamani Honorable n'anoonya omukyala amanyiddwa nga Namugga n'anoonya omukyala amanyiddwa nga Joan Nalule oba Joanna Nalule. Kati ono Joanna Nalule yakolako ku BBS Telefayina yakolako ku Bukedde TV era ng'essaawa zino ali ku Top TV gyakakalabiza emirimu gye. Wabula ono President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamuleetera ku mmeeza ye n'amwetegereza n'okumwetoloola ennyo n'omukuba mu ttooki n'aga nti kansooke neebuuze era ono yeebuuza ku komiti omwali Waswa Mufumbira n'abalala era kakana ng'ono munnanga akatimba kamufuuye oba akakuŋŋunta nga kamuwandudde ne babagamba banoonye omuntu omulala. Mu kumagaamaga baazuula omukyala amanyiddwa nga Jamila Naluyange. Ono Jamila Naluyange ye mukyala wa Ibrahim Kasozi owawali Emakindye era nga naye politician mulamba. Kakati omukyala ono Jamila Naluyange essaawa zino tali mu nsi Uganda awangalira mu ggwanga lya Kenya era nga gyakolera emirimu gye. Wabula nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omukyala ono ye yeetaagibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu akiikirire Teddy Nambooze. Teddy Nambooze ow'Empigi akiikirira abakyala kubanga ono yavadda ku mulamwa era boogera abaliira mu nkukutu ono naye ayinza okuba nga aliira mu nkukutu wadde nga avaayo ye n'abyesammula. Wabula omwami we amanyiddwa nga Ibrahim Kasozi omwami wa Jamila Naluyange President Kyagulanyi Ssentamu gwasonzeeko olunwe gwagala addire Nambooze ono mu bigere ye agamba nti mukyala tamulinaako nnyo buzibu naye ate ye asinga kwagala mukyala we abeere mu FDC era baba wakwesimbawo yesimbire ku kadi ya FDC ate nga ye President Kyagulanyi Ssentamu aga nti ffenna ne tubeera nga tuli mu opposition naye omukyala ono muleka ajje mu Nuupu adde mu Nuupu ave mu FDC asobole okubeera nga yesimbawo awangule kubanga kadi yaffe tetugenda kugiddiza Teddy Nambooze twandigiwadde mukyalo oyo kubanga yajja okusobola okukola emirimu gyaffe. Jjukira nti omukyalo ono Jamila Naluyange yesimbawo Empigi yesimbawo ne Teddy ono Nambooze wadde nga yagwa kubanga yajjira ku kadi ya FDC ate nga ono yali yesimbyeko ne Rubageyo kubwa kansala ng'ali mu kibiina kino ekya anti ekyamugisa muntu wabula era munnange eyo gye yava n'asobola okubeera nga politics we amwongerayo mu maaso. Kakati nno ebyo bye biva mukono Honorable Hildamani Kiyaga bali kabwanango n'omukyalo no Teddy Nambooze wadde nga bonna ba kibiina kya Nuupu. Njagala nnyo yawule Teddy Nambooze n'omukyala amanyiddwa nga Nambooze ow'emukono bakireke Betty Nambooze bakireke omukyalo oyo ow'emukono era ye akwatagana bulungi ne national platform tayina buzibu bwonna yadde n'akamu wabula gwe twogerako ye mukyalo ono gwolaba mu Gomesi eya Red amanyiddwa nga Teddy Nambooze akiikirira abantu b'Empigi district abakyala yabakiikirira wabula nga munnange ono alabika nga akukuta nnyo ne mukyala Ameria kyambadde era kakati mu kumagaamaga mu bwangu nga 2026 tannatuuka bw'atyo President Kyagulanyi Ssentamu kwe kusalawo naga nti katunoonye omusika nga bukyale tuleme kubeera nga twesiba ku bantu oba oliawo abataaveemu mulamwa kubanga abantu bangi betulabye nga tujja twesiga naye oba oliawo ne bafundikira nga tebalina mulamwa era nga ekibiina kyaffe bakivuddemu nga baliddemu abantu olukwe bye beeyama byonna bye bateesa okubeera nga bakiikirira abantu baabivaako dda kati bakkusa mbuto zaabwe bakkusa famire zaabwe batuukiriza bigendererwa byabwe. Kale no mu ngeri eyo ne basawo ne banoonya omukyala amanyiddwa nga Jamila Naluyange situmanyi oba bbaawe Ibrahim Kasozi anaamukiriza dde mu Nuupu
kubanga ye amwagaliza FDC. Video jimpere kigalo mukwano gwange mpulizo mpyo subscribing okonene kade tamule fena mwaka waffe Mukama Katonda ku 10 mpeera. Bye bye.